lya Busiraamu. Tusaba Allah atukwasizeeko atusobozese obuwanguzi obw'okufuna abatudduukirira tufune essomero ly'Obusiraamu mu kyampisi. Allah atugadde mu kyampisi tubeere nga tutambula bumu, tubeere nga tutambuza Obusiraamu. Tusaba Allah atukwatireko atuwa amaanyi n'obugumu atutaasa abalabe b'Obusiraamu ne baganda baffe mu maaso. Essente zaffe ze tusonze tufunye emitwalo 20. Nsanyuse nnyo nga ndaba bayimaamu baffe okuzimbukira zikukula mu mulungi eterimu era simanyi tuyinza okufuna omuzikiti nga guno mbadde ngamba emizikiti ebiri guno na guno nuwa eri ne bangamba nedda omuzikiti ogwamu eri emmanga era nzize embuuza simanyi weeguli naye bwe ntuuseewo singa Allah abadde wansi nali situdde ne muweeka zonosanga zojja okukola ki okutwala kubanga tulina ebbanja lya mangu mangu naye okutandikira ku 3 ne ku 5 zonosanga nazo zojja okukola ki inshallah kuva n'olunaku lw'enkya. Wahada, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Ekikumi alhamdulillah Allah yakikiriza etulonya poloti ya Allah sallallahu ala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Amanya kitibwa Musa yava ku simu n'akali ava ku simu awo wenyini bwenjagala okutandikira sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Essente zaffe ze tusonze tufunye emitwalo 20. Bamasheekha mwenda abali ku akbar walil amagezi waffe ate nga ekansala atudde salamu. twebaza Allah tabaraka wa taala kirenga mutuweera obuwangazi obulungi
آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. zonosanga ozojja okukola ki okutwala kubanga tulina ebbanja lya mangu mangu naye okutandikira ku 3 ne ku 5 zonosanga nazo zojja okukola ki inshallah kuva n'olunaku lw'enkya. Wahada assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Olw'abayinginiya baffe n'abazimbi kubonna tewali aliwo nabo batambudde dda balina okukola emirimu egy'enjawulo. Ebiseera ebisinga ffe tubadde tetulabika nnyo wano nga tujjawo lwa nsonga. Era olunaku njjukira lwe najja wano twajja kawungeezi ne tunoonya imaamu ne tunoonya buli muntu ne tugwa ku ajati oyo n'atunnyonnyola ne tubagamba enkya omulimu guno gukole ki gutandike era tugenda okuwuliza nga omulimu gukoze ki gutandise. Tubeebaza olw'obumalirivu obwo. Waliwo ennyanja tubadde tuyitawo kyabakadde baleka batulemye nga tugende tukole ewalala. Bwe tukomawo omulundi omulala anti agamba neddaano temusimbawo omwani maze kumbuuza biki biki nayogera bingi ffe tudda wabbali wali ne tumulekera abasiraamu be naye ajati oyo avaawo nga akaba n'okukaaba nakkirira n'agenda ewuwe. Otwaddayo ne ngamba nti ajati obumalirivu obwo bwe balina kitegeeza omuzikiti bagwetaaga. Twaddayo kuwulira nga muguze ekifo kino era ne tujja ne mutuyita ne tutunulira omuzikiti gwe bano balina omuzikiti wedde baafuna dde omuzikiti guli ku kkubo kikye batwagaza. Tetujja zimba muzikiti ebiri kuleeta mpala na buti, tetuzimba muzikiti gya fitina. Ne tusindika ttiimu nejja nesaalya naawe ejjuma bagenda okukomyawo lipooti ne bavuga nti omuzikiti abantu tebagusaaliramu, musaaliramu abantu obanga 3 ega bwekiba bwe kityo kitegeeza wali batugamba okuzimba omuzikiti w'abasiraamu wa community era tugende tuzimbewo ki omuzikiti. Era kwe kujja so omukadde waffe okuzimba omuzikiti guno. Era tesobola kuzimba mizikiti ebiri nga girinaaniganye naye ekyo kyatuwaliriza. Era ne bakama baffe bajja wano tetwalimu wadde okutya okubaleeta. Era twapaakinga wali omunaala guli ne bagulaba naye ne bajja ne bakakasa omulimu guno nga gulina okukola ki okubeerawo. N'olwekyo tubeebaza. Ensonga ey'okubeera mu kwebaza, twebaza abasiraamu b'ekyabakadde kyampisi olwa empisa ennungi gye mutulaze nga tukola omulimu guno. Ekyo tukibaka nkikomyawo. Yabuulidde wano n'atusindika wano era twali tuvaayo n'agamba mugende ekyampisaawo mukyabakadde awo waliwo betaaga omuziki eri abasiraamu bonna mu ggwanga okutudduukira otuwa obuyambi tulabike nga masjidi yaffe tufuna ettutumu, tufuna darasa ez'enjawulo n'okubeera nga batukwatirako batusonde tumaleyo ebbanja lye batubanja kubanga ekifo twakigula miliyoni 15 bakyatubanjako esente inshallah. Nazijja n'ensenga muno n'engulamu Allah n'atuleetera ekyengera ne tufuna omusiraamu eyasooka otuwa ekifo ky'obusiraamu bwe yamala okituwa ate n'akitugyako n'akiguza abalokole. Ntwasalawo n'enkubiriza abasiraamu kinoomu ne tusonda si 10,000 ne tugula ekifo kino miliyoni 15 ne tuzimba era tetwaggwamu maanyi. Oluvannyuma lw'otuwa ekifo ne bakitugyako twasigala tukyagenda mu maaso paka Allah lwatutuusizza ku kkula lino.
nti ekifo ky'amasigidi eri ku kkubo bwe twasookera Haji yatuwa ekifo fuuti 6 ku 120. Oluvannyuma n'atwekyusiza abalokole ne bakikansa ne bakimugulako miliyoni ze tutamanya muwendo n'akitujjako era essaawa eno kirimu kyaki. Oluvannyuma nga tumaze okufuna ekifo kino nga wali atugobye nga tetukyalina we tusaalira, twasonda ne tufuna ekifo kino ne tutandika okusaalira wano. Eyo masigidi bagizimbye oluvannyuma nga ffe twatandika dde okusaalira wano, era eyo masigidi ezzeewo kati eri masigidi ffe tetukwatako kubanga yiye era yamenya kayumba ke n'azimbawo masigidi. Ffe eno twasonda 10 azimbye oluvannyuma nga ffe wano tusaala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya n'eddoboozi Sheikh Simbwa Abdallah Hamisi Imaamu Kyampisi Masjidi. Ensonga ey'olwaleero bwe lunaku luno olw'okubanga tuguddewo muzikiti gwaffe guno okugatta abasiraamu mu Kyampisi, okutambuza obusiraamu mu Kyampisi, okubeera nga omuzikiti gwaffe guno gugenda kubeera nga guteekamu abantu darasa okusomesa obusiraamu mu Kyampisi, abaana basome mu holide ne darasa okubeera nga zitambula mu kitundu. Ensonga ey'okubiri kwe kubeera nga twagala okubeera nga tulwanagana okuba nga tufuna essomero ly'obusiraamu mu Kyampisi, kubanga ebbanga n'ebbanga mu kitundu kino temubadde busiraamu, temuli ssomero lya busiraamu. Allah kwe kutusobozesa ne tugula ekifo kino ne batuzimbira omuzikiti, naye nga tukya ensonga eriwo buyambi bwa kubeera nga tufuna essomero ly'obusiraamu mu kitundu kino. Kitegeeza nti naffe emirimu gye mugenda otandika okututuma tugenda tutandika ogigaana, kubanga mwaba ateekawo woofiisi eno nammwe temugimanyi makulu gaayo. Era ssebo mukama wange bw'wanaabangawo ky'oyagala okukuweereza okuva eno wansi n'olaba nga tekitambudde bulungi, ng'omanya nti mmwe mwatusiiga omuze omubi, kijja kuba kirungi okutereeza embeera eri ku muzikiti guli, kubanga yo baatugoba ne bagamba nti abaagala musaale wano, abatayagala mugende. Omuzikiti ogwo gwaliko ebigambo bingi, era katono batuwambe nga bagamba nti tulina ebijambiya. Talo zaali awo mpitirivu ze mutamanya, wabula nga zaali mu ofiisi yange ey'eggombolola. Bwe twabagambako temuwa wano imaamu, mwayita eririra imaamu ne mukola ki? Muteekawo. Nsuubira okuba nti bwe tuba nga tuli bakozi bammwe, naffe mutuwulirize bwe tusojja okusobola okutambuza emirimu okuva eno wansi okwambuka okutuuka ku mmwe nga mirambulukufu bulungi. Ekyo bwe mwaba nga mukikoze tujja kuddamu okubeera nga tutambuza emirimu gyammwe enkola ennungi. Akaseera kano nsaba abakama da'awa okutwaliriza byankonge mukono nambeemu nga tuli wano Kyampisi nga tuguddewo omuzikiti omupya ogwatwa abasiraamu bazze beesonda kinoomu nga tufunye n'ekitongole kyatuyambyeko nekugula ekifo kino okuba nga tuzimbiddewo omuzikiti ekifo kibadde ekisondwa abantu kinoomu okusobola okuba nga tufuna ekifo kubanga ano Kyampisi badde tewaliwo muzikiti gwonna ng'abantu bagenda Namengo badda Kyabakadde Kalagina Namasumbi Najjungu naye tulina omukisa mu kaseera kano abasiraamu bafunye okwanguyirwa mu swala zaabwe zaddala eza bulijjo n'ez'ejjuma. Twebaza bonna abatukwatiddeko kinoomu n'ebitongole bitukwatako ne MP waffe ow'ekitundu kino Honorable Mulima Mayuma Abdallah Kiwanuka akoze omulimu munene nnyo okulaba nti naatubeereddewo twebaza n'abakulu b'amatwale omuli ow'enakifuma Sheikh Mugafisimu n'ow'enkonge Sheikh Busuulwa Saalimu olw'ebyo byonna ebibakoze nti alhamdulillah rabbil aalamiin. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة
ولا قوة إلا بالله وسلام على المرسلين والحمد لله الله وملائكته يصلون على اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد لا اللهم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amanya kitibwa Musa آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما